Eno nno byatabuse dda ate mulowooza taata wa Dr. Jose Chameleone atwogera ku Muzeeyi Mayanja tebayabiza ebyama bye. Jjukira nti no Muzeeyi Mayanja abantu bangi bagamba bambi omusajja omugonvu, omusajja omusirise. Kaakati no penge avuddeyo n'alyoka abeera ng'ate abotola ebyama. Agambye nti ono yayagala maid. Mbutaata wa Jose Chameleone munnange yayagala maidi. Penge kimuletedde okuba nti n'atabuka n'okugyayo ebyama. Palaso munnange ye yamutankudde. Palaso ye yaleese obuzibu. Okitegedde nno. Era nga penge talina bigambo birungi eri Palaso. Agambye nti agenda kusabula famire yonna. Katubeere nga tubikuwa. Nampola muto gwe wulira. Nze vaisi wa King Saha toyinza kimenyawo. Ate nkiddamu wano. Akusinga okuyimba gwe mazi. Ndi vaisi wa King Saha nkiddamu. Era gwe asinza okufunamu ne Shiba museereza Kenzo ez'omwiwo w'omusolo eziyombya Bafana. Wano nno nsaaga mbusaazi goli wanja. Maama we agenda kukubira essimu agambye mutabani omusajja bamukoze eki. Ngenda kutulisa embalabe emukuhemu. Gwe muto toddanga namunze nommanyiira ng'ompisa mukama oli fala gwatambula ng'ente naga amagulu g'enkobogo oli no fala nnyo lizadde oli fala kino nkikubuulira nekidi yakusinga okubeera steady gwe ne kusimu wano gwegala sayi bantu bukubira deski nenkoyanga mbona kuteekako abayaayi gw'omanyire nze gwembwa bibalabi gwembwa nkugambye nkujjukiza enkya nte eddoboozi ya reepu nta amaloboozi ga Mimi nta amaloboozi ga Maayi negenda kukuyanga ali ejjobyo omanye muze tebanyingira Chameleone teyagamba taata we yali azinaawe sigala mutoto kankubuuse mwana gwe yanga gwe 40 gwe mazi Chameleone wate yagamba agambye 006 tebamukwatako Bobi Wine yampa 006 nkugambye nkiddamu kino Saha yasinga okuyimba akusinga genda wetti nkiddamu Saha akusinga okuyimba Palaso kiddemu omanyire nzigwe Palaso wina n'insurance gwe kuba lipotinga mu America mbuli gangsta wawaggwe n'obwo bugulu bukulinga obutibwa bukajjo bwaikawulu gwe mazi gangsta waliko waliose mu America ojo tunda so mbuli gangsta wa America mugaba amasiba mu America ani akugamba obesimu lazima iba gangsta sebo tubamanyi kati mukulu nkubuulira kino era nkuddamu enkya eyajala omukazi ankube ekkiisa eno mmalirize naye enkya nkubira simu kuba enkya ngenda kunoonyanga oleeba sebo oti nkukoleeko vidiyo nekyenjagala just maama watuuza olukiiko bino ebyababoyi kubira Devi biki biyinza okukoma byababoyi taata ajja kuyita akugamba omusajja wamukoze eki eddoboozi nze nalijjo nga mufula neegayiridde era taata nawusigala ngenda nodde kusiriza olabe irani media nze mu kintu kyenkola kyonna kiteekamu akayivu irani the media amufe teyakubira nze simu kaibu tofaayo Iron media I am the god nze Sekabegi gwe tofaayo ba Johnny Black bakubye yiti baseba vairota goga kule mwe okunoonya oluyimba ozemba bloga boyingira mwegala okunoonyeza yiti kati nno ne wane waffi nesiza mano okufuuka bloga nasooka mubatiza Subscribing, liking, leka obaka bwawo mu comment section. Ebya Ziza Bafana kwosa ne Eddie Kenzo tebinagwa. Ziza Bafana akyagenda mu maaso n'okuba nti naate alangira Eddie Kenzo. A few moments later. Olunaku lwasanga ono musajja ali aggressive nnyo nti gwe wanyingi nze nali nnyo kubona limba mu church gwe wanyingiza votes. Nunga mama jatuyingire nga tosobola kuyingira votes. No nyingiza votes wazo okuyimba votes ebitebikola ki ne bitandika otambula kati eyo unity eyo obadde nayo Kenzo kuva dda mwana obadde n'embeera eyo
era kinneewuunyisa okulaba ng'oyimiridde mu maaso gaffe nga still ekintu kye kimu. A few moments later. Gwe kano Kakenzo ne bakyaliibo mulina okwogera gye mwateeka biliyoni 10 ez'akabwebwa abayimbi. Muve mu bino ebyokwebuzabuza n'okumanyira abantu, mulina okwogera gye mwateeka biliyoni 10 ez'abayimbi. Muyimbi bw'oba oweza emyaka 2 nga tolina instrument gy'osobola kukuba oba mazzi oba musire. Kati abantu obagali bagambe Kenzo abantu bonna bayagala oyisaamu amaaso n'okunafuya. Abo abantu be Bakenzo be balabiddeko okuyimba. Kenzo abantu banafuya n'ennyimba zaabwe zaakoze eki? Kenzo alina okukimanya nti gavumenti yebbye abantu bano kale n'owulira these youths. Kale lwaki ku TikTok ennyimba za Kenzo tezirina views? Ati tomanyi genda okebere ku YouTube. Anti ozeno ngamba lwaki wire mukabi olimba olusingo lwa Kenzo views. Muwire mukabi alina olimba luli mitwalo nga 7 luyingira akakadde. Kenzo aluleta oluweze mitwalo 7 ku TikTok. Aluleta abavuka beteekawo walabyeko buno obuwala obweteekateekawo kati ye Kenzo alinga buno obukazi obweteekateekawo mbu yeefuula mbu ng'oleba president wali ng'oyimba ebiyimba mbu simanya sikumanyi tomanyi kati tetukumanyi Banyarwanda mmwe mudde wammwe agenda kitegera Tomani sukumani kati gwe president w'abayimbi ayimba ebyo biyimba omufumbo n'omufumbo batudde bawuliriza olimba tomani sukumani kati nga mukazi wa tanika tomani sikumanyi nga mutandika okwegoba tomani sukumani mboli president w'abayimbi n'entegera ye eya wansi ng'oyimba eze nnyimba matako ng'obeera president wani gwe ng'oli ku ssente zaffe zyo tuyisaamu amaaso gwe wali ompiseeko gwe mmana ya nnyoko kuba nnyoko olinga n'amazzi gwe musuuza. Bwe tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate tufuna EPAS etasaaga. EPAS yasobola bannamawulire. Munange bamubuuziza ku nsonga za MC Kapale bw'ati bwe yazzeemu. EPAS muganda wange omukulu MC Kapale yakomyewo okuva mu America naye agamba America is hell kyokka nga basinga balwanirira kugenda mu America. Tebinkwatako. Oli muna Uganda. Yamanyi. Bayakomyewo. Advice kij'omuwa akole ki? Siina magezi ge muwa. Mutabani wange. Bwe tuwasunga kugenda mu America. Wali ondabye. Mbeera wano Uganda bwe ntambulako era bwe bambuukinga America nja kgenda. But if it's not that segombayo buli kyenjagala ofuna America nsolo kigula nga ndiwa setaaga kgendayo nze saagala bunnyogovu oba okitegeera. So if it's business then yes maybe nsobola okgenda but bwe kiba nga si bwe kiri then tebinkwata. So Kapale yali akoze ensobi? Simanyi. Kapale simumanyi nnyo bwenti okumanya oba yakola ensobi oba takolanga nsobi. Okitegeera. Kapale comedian w'Uganda n'ogamba tomanyi. Oddamu mumbuuzaako nga nkujja olulimi. Olina birala byakubuuza. Twogere ku kivule kiri e London. Mu mawulire amalala Penge bw'abadde ku live munange ne Tamale Mirundi Junior Penge avuddeyo oba awayiriza oba ayogedde mazima nti munange Tamale Mirundi Junior yamugambako nti no Shalom musiyazi. Jjukira nti no Kasuku yavaayo nalyo kagamba nti abamu ku mikwano gye nti mulimu omusiyazi kakati akagatto obwedde abamu bakambaza MC Meya ate nga abalala bakambaza Shalom. Kale no katubere nga tukuwa akatambi kano nga Tamale Mirundi Junior ayogera ne Penge. Ne video kweziri ngo Shalom musiyazi teziriyo. Video teziriyo. Katani yabayangamba ani informati wange gwenina ku ground okuleka gwe ne Godfather kwa mumpa information Godfather mbasubira simu bili yoba ya Godfather omulimo okulema Godfather akuwazi tokaga mamulogo newe emirimu gyatya Richi okumaja Uganda abafere baji Godfather agamba musabo Muganda. Yes sir. Newe emirimu egimulema nagamba Penge Okakole okaneni toka spiritualist no kama wa spiritualist kajira gote njukira mwayogeranga nnyo ne Junior yasoko kungamba ebintu ebyo era kino nze njogera kirire ku internet ne Shalom chali wange I love Shalom so much guy babi daba yeyiza yetetekanyiza ng'omuvubuka agala mukakazi kaka aje ati ayina omwana omulungi family man bambi akivuba kizimbi oli kwe sibaje bulungi ayina enkovu ono enkovu yani ona ayina enkovu ona akopa ichuli ayina olugwe ba ona ayina enkovu wona ntambi oyali bembere bamusala yoyo
Oyo simanyi bulungi sikyaliwe. Naye ate mugamba okwambala suuti si kwe kugaggawala. Amata yajagambulamu. Amata yagamba lesize ssente. Anko Penge seba abaana abo bagenda okukwata ssente. Dalina sente bagenda kubawa. Tebagenda kubawa ssente. Okuba Museveni musajja mugezi. Museveni yasooka n'agamba ono omukazi yani ayo manesenga asidi. Aja ati oyo gwe bakola naye obuntu. Aja ati oyo naye bloga. Akasiramu Zubeda. Zubeda. Museveni yakubira Zubeda essimu. Nga Kasuku asabe Museveni amabugomba afiridwa jjajjaawo. Museveni agamba Zubeda filiminga omulambo ogwo. Era Kasuku yagaana ofiliminga omulambo. Bwe natira abaana Museveni agamba abaana tebali kwalaali. Era Zubeda bw'oddala ba vidiyo yali yakulukunya ku keesi ng'anoonya kukwatayo kantu naye ng'etteeka lyayisa terikwata buntu. Abaana abo babi ne taata abo baamukwata obuntu bamulyamu ne bojjajjaabwe tebaamukwata buntu. Abaana abo babi nnyo Junior. Taata abo baamulyako ne bwe badda nga keesi nga bakizungirako ne bamulyamu ne bojjajja waabwe tebaamulyamu. Abaana abo banyooma. Abaana banyooma biki? Taata wono baamulyako paka ne mu keesi yateekayo mu kabuli bambi ne bamulyako. Naye bo baateekawo etteeka terikwata kantu. Kajjajja. Sendi gyali akutumira. Nja mukuba empi bangamba anywa sigala muyisa ne mumatako naye nja mukuba ebinnya ebyo. Sigala agenda kutta Sendi oli wano oseka busesi. Atemereza kumbe kansa mwerera abeera bwanji mwannyonnyola ensonga. Kansa amulidde paka mu matako. Gwe Sendi va ku sigala. Sigala yatamufule wano muganda wa Kamiri aba yamutandise. Aba yatandise sigala. Abe video abanga ali ku sigala. Aba makasi. Tinga tusigala yatamufule. Aba akoze video ng'afuwa taaba. Tukataaba yatta kutaata w'omukulu. Tukamusirise muli ku musajja okero mwana layizinga ebintu by'abaana bafa. Muve ku mutemu oli yabattira bibye yattalwa gavumenti yamutuma. Muve ku okero mwogere ebintu abantu atya sigala. Malcolm yanegambye papa look at this boy isn't he a son of this celebrity mugamba bika kifana kyakulaga ngene bia nange nywa wangu kutu mwana ntamulaba nko mu fridge omwana omutongo oyo ngodda kusigala. Anko Penge tetukufuna regularly wabaddewo olutalo wakati wa Kingston Paraso ani asingo yi andi omusiro omulamugezi omulala alina talanta omulala talina atambuza kya family. Gwe Paraso byayimba bikonyomera alekane obuleekanyi ng'enkwale byayimba ebyokulekana bali ku tteeka ya Kamiri kwe batambulira mu mayanja gwe buli mayanja family ali talented. Omwana w'omugenzi Kafeero wuno avuddeyo n'atabukira maama we Bisirikirwa. Agambye nti no maama we ono yandibanga ate ye mubbi, yandibanga yasinze okuba nti nno yeeyagalira mu maali y'omugenzi. Mbwono yavaayo twogera ku maama Bisirikirwa yali omu ku bakyala ba Po Kafeero. Mbu yavaayo n'alyoka ategeeza nga Kafeero yamulekera ebyapa era ng'ebyapa bino yabiwa gavumenti. Ate kati ali mu kuvaayo ng'agamba nti Kafeero tewali n'ekimu kye yaleka. Kati nno mutabani waavuddeyo n'alyoka agamba nti maama ggwe mu gange ze Elki Trinity Katumba ndi mutabani w'omugenzi Prince Paulo Job Kafeero. Then n'ensonga ddala endi ku mutima esinga okunuma nti nalabye maama waffe omukyala Bisirikirwa oba ye Robina nyabo maama nakulabye ng'ovaayo mu mawulire ng'ogamba nti muzeeyi yali abulayo ennaku 2 afe oba 3
nti yavaayo n'akola ekiraamo n'ayita Simon Peter ng'omusika n'amugamba nti sina bya bugagga bye mbalekedde mu abaana bange wabula mbalekedde ennyimba zibabudde eri emyoyo mbwera muzeeyi n'akuutira omusika aleme kuvumanga abantu abeere mwetowaze. Naye maama mbadde nsaba nga ndi mu kukuba ensonga gye wayogedde nakulaako mu mawulire mu 2023 nga tuli mu bino ebintu bya bamuziikula tebamuziikula wavaayo n'ogamba nti wasigaza ebyapa bya Kafeero ebisukka mu 7 mbwera ebyapa ebyo wabitwalira gavumenti nga famire ya Kafeero ekuli bubi abamu ng'ogamba baagala kutta abalala bagamba baagala bitunda. Kati nnyabo mbadde mbuuza maama ebigambo ebyo nga tebikwatagana obanga wavaayo n'ogamba mu 2023 nti nno muzeeyi yakulekera ebyapa kyokka ati wano juzi mu 2026 wayogedde nti nno muzeeyi yavaayo n'agamba nti talina kyalekedde baana be okuggyako ennyimba. Kambuzeeko emmotoka muzeeyi gye yagula nga ava London ani yagitwala kanta eyali etwala ebyuma sigo wagisigaza ye jjajja naŋŋanga teyasigaza byuma na live band. Muzeeyi studio gyali aguze ku Jeffrey Lutaaya yaddawa amataka ge agali mu bitundu ebyenjawulo ebyo byonna si bya bugagga agali Namuwongo agali ekajjansi Lweza kogatako n'ebyobugagga ebyala ebiri eno mu Eastern ngeri tunagamba nti Lugazi Kyaggwe. Maama nze kimanyi wavuddeyo kuba sitole ya sisita wange Siteera yabadde mu Sipaaka olwokuba yavuddeyo n'agamba nti weesonyiwa ebintu bya Kafeero naye towuddisa bantu. Nze maama era kituufu nze ngamba maama bisirikirwa nze ndowooza ku lwange nga nze Eluki Katumba nze ngamba maama oli mubbi era gw'omu ku bantu abasaanyizaawo ebintu bya Kafeero kubanga wovaayo n'olaga mu myaka 5 egiyise nti mu Kafeero yakulekera ebintu bye era n'obikwasa bannamateeka ate ovaayo ota nga wayiseewo emyaka 5 n'ogamba mbu Kafeero talina yaleka nnyimba ate bye mutunze. Bw'etyo ettambudde obadde mulabi mulungi olw'okwekumira ku Newspark channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.